Mabe biola biola bisambi mubi musa bimwe biola biola ngeza nkusange wa Haji subhanallah ago hati wallahi malenku kwekeyo jebata kusange wala. Ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya habo ayitibwa Maama Mukisa. Maama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya habo. CRUZ exclusive gwe mukutu kosinzidde okubanga ate otulabira ALLANCRUZ ge mannya nyongera okwanizaako yonna gy'otulabira abantu baffe abali e Germany abali Netherlands abali UK ennaku z'omwezi nga 23 tuli ku Regency ennaku z'omwezi nga 23 tulina Frigo Band Richmond Promotion Mchala Mary Ngabire tuline Uncle Dan so awe nyinyini we tugenda okubeera and of course kigenda kubeera kya mulembe nnyo kya mulembe ddala Hogan kamera kwali bulungi nnyo okulaba ng'ensonga zonna tuzitambuza bulungi nnyo nsonga z'abavubuka kusetusa bitone setusa talenti zaabwe naye nga teweerabira bannaffe ab'Amarusu Bridal Center tutambula nabo awo Quality Plaza okulaba nga ate bakufunira gomeseza omulembe mishanana okulaba nga ate obulamu bw'emikolo obugendera ddala bulungi nnyo ate ne tubeera ne Nile Cargo bagamba nti basinzira mu ggwanga eri America gwali mu America wekka sofa we bakyakutte ali mu America ng'oso oyagala osindika ebintu byo e Uganda genda ku website yaffe ya Nile Cargo gwali e Uganda naye ng'oyagala kuddayo mu America olina byagala okutwala mu America okusindika offices zaffe ziri ku masengero okulya na BBS ofayina eza Nile Cargo gwali mu America mu states ez'enjawulo that's Texas, California, abali ne Massachusetts, mwenna side zaawo Boston, mwenna temusobola okubanga ate mutuma Nile Cargo ne baleeta kebe machine kebe motoka kebe ki babituusa ate basobola bicollecting okuva mu states zammwe awo muli Nile Cargo namba yabwe weri wansaawo ate kutadde Maama Mukisa Habo Research Clinic ekisaasi akutegeeza nti gwe no munnango amaaso gakuluma maama amaaso gamusumbu wajjajja mwannyina ze kojja naye ng'omwagala nnyo mutwale ewa Maama Mukisa Habo Research Clinic ekisaasaawo obutuka ekisaaki ku stage n'obagamba mutwale ewa Maama Mukisa bajja kutuusiza ddala bulungi nnyo ajjanjaba ng'akozesa habo waffe ewa wano ate ng'ajjanjaba amaaso bulungi nnyo n'ebirala bingi nnyo mukubireko ku simu ye ojja kuba ate mweyongerayo okulaba nga ensonga zitambulira ddala bulungi nnyo olunaku olwaleero ku show nga bwe tutandise show yaffe olunaku olwaleero tutandise n'abayimbi babiri naye on the same show naye nga binnya ebigendo twewunyisa olunaku olwaleero waliwo akayimba ketutandise nako waka subhanallah onenkukwatako ojja kugirange emimwaji byule obugatto bunyole ayaya omwana yayimba akayimba kafuuse ensonga ku mukutu ogwo gwa TikTok nene tugamba why not era liamono yamundeetedde muno mwatagwa naye kunsombera abayimbi nangamba nti ALLANCRUZ nina omwana oli yayimbye obumwa bunyole emimwaji myule so namundeetera olunaku lwaleero mulina naye nga tannayogera kigambo kyonna kati gwe liamu oli mukadde tuba twesaaga kusooka kuwulira magana amaloboozi gano nzakokakoko abantu kebalinze emimwaji nyole emimwaji byule anekanyumiraako noloneka subhanallah nanalinanana ai yimbira ddala nze nagamba nono liamu njagala okuyimba naye bajja kunkuba enkokola amanyimbiramu akakayimba emimwaji nyole Mabe biola bisambi mubi musa bimwe biola ngeza nkusange wa Haji subhanallah olaba opozinzeemu awo obeera nga agamba subhanallah nenkusange wa CRUZ genda maaso subhanallah ago hati wallahi malenku kwekeyo jebata kusange wala. Uganda has got talent. Muva wala wakola bubi nnyo obijjawo naye abaana abalina talent bangi nnyo mu kibuga Kampala. Liam the voice boy.
banaye tetunamwanjula tuli ku ntandikwa ya sinema tujja genda mpola mpola. Liam olina akayimba akanyumira akayimba akaka Tata wa Rasta eyo pate wanyumira engeri gye wawunzikangamu notisibwa oti Tata wa Rasta nayagala oteerewo mutabani wange Hayinzi ne maama nga akayimba bakagula ne ngamba banaye basobola okunziriramu akange nga njagala nnyo katabani kange sooka okampeemu ako ka promise. Nina mukwano gwange bamuyita Sarah ali eyo Abu Dhabi naye ayagala nnyo akayimba. First time nyabo eyokukulaba mu sports we ya yero namanyirawo I knew you would be my fellow alinwanira entalo okuva ku zero baby ondazamanyi mu bigambo tondese onwanidde ondazamanyi otaddewo. Hey, kakoransi kosinga okwagala right? Wali ogambira Tata wa Rasta. This is my promise for you ndibeera mwesimbu alikwagala sitidde misanvu ndibeera mwesimbu baby kulage ng'essanyu mama w'abaana ndiba mulungi tata w'abaana suubiza okubeera tata omulungi Tata wa Rasta. Liam oyimba. Liam, eriyo abayimbi abayimba ku nsi ku Uganda wano. Nogamba omwana ono nalikoze embaga nga bukyali nga tannagwa nga tannavaako. Noyimba nga ndaba bannange Liam. Oyina ennyimba ezimu ze nali kati olina kali Maria. Oli manyo oli bunafu bwange obwo. Kati nze kankuwulire. Eri ennyimba z'abantu nga sirinnya nnyonyi nga sizirina mu ssimu ennyimba zo ne Vairota ne Spice Dada mzimbeera mu ssimu newe mba nina essimu mpya ngenda ku library ne making sure baziteekamu. Nina akayimba ka Spice kenjaga nnyo bakayita kyejo kabeera mu ssimu yange tekavaamu nkagala nnyo olimba Redda naye nange ate ndwagala nnyo kyewunyisa naye akimanyi. So tusutuyatandika kati show etandise mu bulambalamba wali tubadde tunyumya mbunyumya mwana muwala kato yanjulire n'oluvannyuma tandikiraawo. Abatulaba mwenna ndi musanyufu nnyo okubeera wano nammwe olwaleero. Amanya Vivian Mimy. Shamim. Vivian Mimy. Oyagala kumbatiza ajati Shamim. Anti Shamim basala abamu basalako ne bayita Mimy. Ne bayita Shamim. Haula. Is your real name? Yali ekisiraamu. Wakula na mama na tata. Nakula na bonna. Mama ne tata. Oli mukyala musiraamu. Alan. Anti mbuuzi oli mukyala musiraamu. Ndi mukyala musiraamu kura Haji. Ng'oluyimba. Akayimba kanyuma. Akayimba katabula. Kakutabula obwongo omuntu obeera awo waliwo omwana ayimba nga mpya ku scene n'ogamba wow. Bannanga abantu bali wadde ono omwana amatu. Ani akwandikira akayimba? My brother Liam Voice. Ja kutongera ku volume. Yeah, Liam Voice yakawandika. Kuva ku mutwe paka gye kagwera. Okuva we katandikira paka gye kagwera. Kati Liam omuyiri baba. Nkwano. Ensi nabo yatusisinkanya. Nedda Haula. Soko otubuulire gwe Liam banno ssebo bayiri babayimbi okola nabo babayambeko okitegeera. Nina mukwano gwange Juzwa namukyazizza bamuyita Asha Blessing nanyumiza yengeri gye yayiribamu Vairota. Omanyi bana abaana abato abaliko mu abatulabe eyo Liam ono ayina peni ennungi kati ssebo naye omuyiriba ssebo naye aba si mwangu nnyo awanikamuko kasente teiba byangu olusoba toyina sente gwe Liam omuyiriba oti. Actually mulundi gwe nasooka omumanya I was in Jinja. It was one of my friend yali producer nangamba no waliwo gaya kunoonya nemuga ani nangaba muyita Liam Voice nemuga mumanyi naye nga simulabangako physically naye nga bangamba noonya like nga gezaako okufuna
connection nebibeerawo webityo tetwasobola kukwatagana. Best in Jinja. Yes. By the Senge zolusogo olwo. Mayimwa katonotono nga siri musoga. Yeah, so munange niwayitawo ekiseera nga nze ebyo mbivuddeko. Ngaliya mwakunoonya mpola mpola. Yes. Yeah, like I know limba lwe yawulira baluyita Sing For You. Lugenda lutya. 'Cause I wanna sing for you, maybe dance for you. What makes you feel alright? 'Cause I wanna be your. Yeah. So we are looking. Wakewandikirako. Nze nakewandikira. Ye like yali anoonya talent gye yalaba mu luyimba olwo gye yawulira. So mnaye ne wayitawo sometime nga nze nabivaako dda. Kati nenfunamu obutakkaanya like ne management yange gye nayina. Obutakkaanya nze mbumanyi we buva. Alani sikyolo. Abo baba basabiriza abo kati okusabiriza kwali awo omwana bw'agaana ne basuula eri. Ekibatu ekyali. Wabeera awo handi. Nze mbimanyi ne bw'otayogera nze mbimanyi. Mbisi wesobe kya. Naye nga mwakola bubi management. Mwana yali akava mu ssomero. So mnange. Bwe byajja. Bigaana oba ogaana. Noga sijja bawa. Sikubawa anyway. Bwe byagaana nembeerawo ekiseera nga njiriba naye nga ndi bw'omu like obulamu ne butuuka ne bukaluba. So one of my friend bamuyita Isaac on case akola ku Baba TV. Mumanyi musajja wange oyo mumanyi. Yes. So Isaac yali amanyi already nga amanyi nti ndi muyimbi. Nenjogerako naye ne mugamba mwana biganye kitegeera. Ng'embeera olireyo eyendo ng'ekutamye. Nga bigenda bintama ndi bw'omu ino kwasaganya kino ate okimanyi abakazi batusumbuwa nnyo mu You need money. Oli muwala mulungi tebayinza butakusumbuwa. Ati munnange ne tukwatagana ne Isaac n'angamba I have a friend ali kunoonya omuyimbi ssaawa zino. Isaac nanconnectinga ku manager Powers. Banconnectinga ne twogera ne manager Powers. Nasiima talent yange. In fact engeri gye twasinkanamu ne Liam kati bagenda like Powers agenda okwogera ne Liam ku muntu gwe yafunye ku muyimbi gwe yafunye ng'ate already akola ki? Omwana yamukuba dda amumanyi. Nga mmanyi. So kwajjukira Liam sigamba nti oba mufumbo oba kya naye yanoonya dda omuntu yayimba akayimba n'amubula. Kaakati era bagenda okujja bati pawa okuleeta olugambo. Oyo mwana munoonya dda. So mnaye nga mmanyi era n'amugamba oyo mwana munoonya. Yagamba alina omukyala. Nedda. Ate era ebyo subhanallah era bukuba kuyimba buyimbi naye ng'era amagina maaso. So mnange bwetso ne tukwatagana like twakataganira ku Powers nenga already yali yanoonya dda. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula ku binona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta. So tukyeyongerayo and of course Haura. So manager Power connectinga ne Liam. Ogendo sanga oluvubuka olutono oluwanvu lwagogoka. Yali wali mu ggwanga obanga taliwo kuba atambula nnyo. Yaliwo munange yaliwo. Yaliwo I remember Obanyumeneka story kano simanyi kubanga. Kaba kanyuma n'okabanyumiza abantu abo. Liruwanvu just no. Lunaku lwe twavuga mu kibuga ne tubula. Gwe nani? Ne tubula ne driver yali ambuga ne tubula. Munoonya Liam.
tunoonya Liam. Anange twabula ngolwe tukubire baava ejjinja nga buligi bamanyiya Nairo yokka bajja wano bagamba mujje Busega nga bo bayingira express kumbe oyingira oba oyingidde ne batooka bagyetooloola paka akajjansi kyokka nga bagenda Busega obukubira bwe muliwa tuli kajjansi ne makatate kajjansi munoonyayo ki. So Liam mwasimbula saa meka Liam mwamutuukako meka? mukwano twetoolola just not twetoolola ne like tetwalwawo nnyo kubanga yamala n'atulagirira ne tumala ne tumutuukako munange twamutuukako. I remember twamitinga uwe waka. Yes. Mwasinkana uwe waka? Yes. Yali mu kisenge mu ddiiro? Nedda twatuuka taliiwo, yali alinako wagenze. Ng'ekisumuzi yakyese wansi w'ejjinja? Nedda mukwano. No like twalina manager powers. Manager power n'akugulira? Twala paka uwe. No, we had to wait for him. We yali agenze. Ne tumulinda n'atuuka teyalwayo nnyo. N'oyingira n'onaabako? Nedda. Tewanaabako? Nali mugenya ze nga ntukula. Wajja onaabye? Bino bye twagendanga okukyalira anti ne bagamba genda onaabe n'ogaana nazze nnaabe. Tira ddala. Nakakuutira ddala. Wasula tewasula? Saasula. So munange tutuuka. Liam teyagambako nti obudde nga bugenze oba osule. No. Engeri gye twali titwaliwo nga tuwera kubanga twali bana. Twaliwo nze, Liam, manager powers ne Yajjanvuga. Yes. So munaye we twatuukawo n'atwaniriza tuyingira mu nnyumba ne tulya nga bw'obitegeera. Mwalya mmere? Twalya emmere ne tugenda ku studio. Studio teri mu kisenge? Nedda. Eri omufulumako ewaka? Twafulumawo ewaka ne tugenda ku studio. Yes, twatuuka ku studio ne tukola oluyimba that very day. Tukola oluyimba lwa single ya. Oli serious? Single leero subhanallah? No. Single baluyita? Single lugenda lutya? For your case I'm single, sirina ndajanya. Sikweye nsingo, linakuba mwagalwa. Liam yalwandika? Yeah, yalwandika. So munaye ne tulukola ne luggwa. Ne twabera for some days nga bwe tugenda ku studio bwe tukola bwe twamaliriza n'enzira y'ejjinja. So that's how I met. Jinja ye wali bazadde bo? No, bazadde bali Masaka. Kati wava otya Masaka n'okulosinga ali n'ogenda ejjinja ng'oli olutindo terunnago? Enjinja wali abantu bange. Oli abantu bange ba sisters bange. Mwami gyali? Bange no. And I'm still single. Tolabanga ku musajja yenna? Nedda. I'm single. Tolabanga ku musajja yenna? I'm single. Mu bakyala bonna? Ndi wa mukisa by the way. Kale abalenzi tebakusumbuwa? Of course era babeerawo basumbuwa. N'okkiriza ne bigaana n'olinda ebirala? Tokkiriza. Olinda mukama gwalireeta. Kati Liam otuuka mu studio ng'alina subhanallah akayimba oba mwaka wandi by Liam story y'akayimba kuba gwe muwandiisi subhanallah. Mimi simulabye kino kye twogerako emboozi si ya lunaku lumu oba myezi ebiri. Labika mwaka nga mulamba nga tuli ffenna twawandikako akayimba onkabyalwa kuba kimanyi ndi munafu mutima. Yes. Yayimba akayimba? Yeah, of course. Tuze tukola music mungi nji. Akayimba ako nkaagala nnyo. Kalwaki tewakaŋŋambye nti nakukako nakusooka kanyimbiremu? Okabyalwa kuba kimanyi sabola kukyawa nawe kimanyi. Leba nammwe. Akayimba nakukako? Kayimba kange era nkabyalwa kuba kimanyi ndi munafu mutima kyova ogujjuza amabala kuba kimanyi
Wano nyiza nasonyiwa onyiza lwakuba kimanyi enkoko nina sisobola bya kukukyawa kuba kimanyi wano nyiza nasonyiwa Liam nakuguwa kawandi yeah music way yenna so talented Liam the voice boy amina mwebale kusinga tosasuza tewamusasuza no actually samusasuza because nze okulaba Mimy nali nzija nnyimba before nga sinaba kufuuka kyendi waliwo abayimbi be najjanga ndaba ne ngamba mukama nampa omukisa n'embeera owakabi waliwo talent ng'eno nsobola ogiwa aid n'eno nsobola ogiwa aid so Mimy wamulaba so yeah nali namulaba dda before nga sinaba nakuba baasi nalabanga obuyimba bwe waliwo kyali yabundeeteranga eyo ku library gye nali nkolera naga mwana ono omuwala ali talented naye oba kiki kale kitu ekyo nze ne kati kikyannumya omutwe okusanga omuyimbi nsanga abayimbi bangi ng'ali talented naye nga bambi olaba ali mu strugglinga so bwe mba nsobodde okuteekawo omukono we mba nsobodde okuterawo amiina nga otutambulirawo kati kambuuze lya akayimba ka Subhanallah osooka tunnyonnyola gwe ng'omuwandiisi watunuulira ky'okusinga ya akayimba ako actually nali nakava kata nga bampita seeka kagenda katya Liam tukawuliako mu ddoboozi lyo mwabe byula bisambi mu bimyusa mwe byula ngeza nkusange wa hajati subhanallah okulayira nawe oyagala nnyo okulayira mu Luwarabu like kale nze nkulidde mbasiraamu nkulidde nnyo mbasiraamu oli atufumbiranga piraawo ani oyo kiseka akyaliyo gyali so nkulidde mbasiraamu nnyo kati nagenda nfuna embeera z'abasiraamu nali nakava kata by the way ololimba munange ebintu byewuunyisa tuzze tukola music mungi ebiseera ebisinga nga lutambula oluusi ne lukomaawo ngera bwolaba baasi we yajjamu yono lwabadde nakera bukezi one day nga sina byakola waka nengamba kangende ku studio natuka ku studio ningamba producer wange Cyrus namugamba sai njala kuba mpya nina film nenja nkubeyo gudandalinga si normal style nali ndwe wandikide nga it is my song ninga njala nkubeyo gudandali ne tuyawa kibiti ekyokusagiriza kati nenkuba mu freestyle awo nga temuli lyrics nasoka duuna kuba bwema mpandiko limandu una flow nziwuuna nenziwuuna kati nenzirayo byempuunye nembiteekamu ekigambo so nasoka duuna nembivoice nga nembiteeka ku simu nengenda so bwe ngenda twalina oluyimba already olwaliwo olwa Mimy lwe bayita future happy olwo tupushinga so bwenzireyo waka nenduuliza nnyo nendabanga message ejja kukola amakulu nnyo singa nduteeka mu mukyala than omusajja okitegeera kubanga abakyala natuka nenkirabanga botula noddako side y'abasiraamu like abasiraamu relationship bazitwala ddala ekitunga ekyomugaso ennyo sharia law amateeka g'obusiraamu gali critical nnyo nti okusanga kwebiwulabiwula ebyo kwambala mini mu busiraamu kimenya amateeka so natula wansi nendabanga singa nkikwata nenkikolamu oluyimba nga luli islamic kijja kukolera abasiraamu bangi kubanga music tetulina nnyo music gwogamba nti waffe but nga waki abasiraamu basobola oddudigirirako music asinga abanyeno side so nendabanga eri side eya Islam tugisuuliridde nnyo so engamba what if I write something nga kiri Islamic but mweno vibe eyaffe ey'ekivubuka kiyinza okukola producer nanga boy kikola nentuula nempandika oluyimba nawandikako first verse eyo mwabe biwula eza nkusange wa Haji subhanallah kati enkeera Mimy yali ajja twalina photoshoot twali tugenda kukola photoshoot kati Mimy wajja ate nenfuna idea eneyo kwambala ebifaanagana namugenda kwambala Liam ne Mimy already actually saa zino nze manager we kitegereddewo ng'omuntu waba tunuulira ababiri alabira ddala buli omu manager wa munne mumanaginga buli kimu managinga music yekka so nali muyisa ajje tukole photoshoot ng'agenda ku release ng'olimba olupya luliwo lwetaagako ebifaananyi so nenfuna idea nenga by the way luno olimba what if Mimy alukola bulungi kuba nadde nja dukola nga lwa mukyala so bwe twalukola mu studio vibe netukwata that very day lwe twalukola enkeera ne lufulumirawo mwalukola ne muluma mastering ne tuluma mastering enkeera ne lufulumirawo
ne ati wakoyogola bwaji natula waka ku simu yange kuba lwalina format that very day vibe yajabuzi ne agwa mukola ye nentula ku simu yange wenti nembo editinga ne simu nenteka akafananyi ka seke mabega nempandikako ajao nenduteekayo mwana gwe ebintu byensi eno byewuunyisa olimba waluta ku gondi platform yo yes naluteeka ku platform yange nga sinabaduteeka ku platform ze zonna nenduteeka ku platform yange nagenda okkeera nga walise naku nga 2 nga lwina nga 500 videos nengamba dutambula compared to music we engeri gyabadde azatambula 500 tuyinza ozikolera omwezi mulamba naye olaba munaku nga 2 afunye 500 posts ku TikTok kitegeeza so far we are good nenduteeka ku YouTube nendyokawo nenduteekako ne license nendidistributinga nenduteekako ku sound nga TikTok nga ndaba lusobola opickinga kati nina mukwano gwange Isaac tuba tuli eyo nga twambadde kanzu I think twali twakavana mu kisiibaawo twambadde amakanzu gaffe nga tumugamba naye waki tetukolayo ka challenge ka Mimy nga tukakolaawo ng'akokusaagirira munnange mukama challenge yadduka wagenda oyitawo ennaku nga 2 ogenda olanga omwana ali mu weekend ali mu yidi lwakuba postinga mutwalo in one day nange oluyimba olwange terukikolangako mu history ya TikTok obange terukikolangako okuba challenges mutwalo munaku lumu ningamba awe namanyira music awe bano mugamba babe chikutte si babe Mimy chikutte nemugamba Mimy okimanyi tukubye chikutte eno TikTok ekutte fire nangamba layira mutuufu twagenda okulaba nga kitambula nga kidduka kitambula olimba ne lupicking abwe luto mu byokusaaga ne nga tewali alwetegekedde tewali alina plan tewali akoze kitu kyonna bwe lutyo distributing mchako radios ne media houses mainstream radio stations so far nina mubachali banga batinitini engeri gye mbadde nzungazunga ennyo mbadde sinaba kusetolinga bulungi kati nina mubachali banga abatini abanyambako abankwasaganyizako ground nti ku radio enalutusizaayo bwati ne bwati ne banyambako ne tulutuusaayo gye tutekedde odutuusa yeah. What's that feeling ebeerawo otandise olaba akayimba ka trendinze nnyo nga maybe wali wekka tewabirabako nga bikolebwa tell us about that moment nkwala feeling eba like oba tokikkiriza byolabako oba tobikkiriza nebyowulira oba tiktokers bakakolabo basasudde tiktokers you know bana oba owulira bulungi ogamba mukama nange nyina kyenkoze yeah ogamba mukama maybe this is my time just no oba owulira bulungi it's a good feeling yeah okagala kiraba abantu oyinza bagamba kikayimba kaako yagala bongere katuusaawa akayimba kyemanyi kakyatambulira ddala kuba abantu bakagala bannange okoze ku media tour not yet so far yeah not yet naye nga tugenda kukola wow nja kuddira mu maaso awo Liam akayimba ke twasemba okwagala ennyo ke kayimba ka promise naye kali akayimba sikakoowa kayimba kalungi naye before nga tonamba story yako gena kanziriramu ko this is a promise to you mwesi Allah then omalompe story yakayimba this is my promise for you ndibera mwesimbu alikwagala sitede misanvu cha ndibera mwesimbu baby nkulage ngesanyu mama wabana nibo mulungi tata wabana suubiza okubeera tata omulungi tata rasta otyo storyline kyeri emabega wakayimba kana kayimba nina guy yajja like yantukirira real life real life nga ina mukazi we ali fani wange nnyo nanga mwana mpulira nga njagala kuwayo mukazi wange ekirabo ku mazaalibwa ge naye njagala muwe ekirabo like ebitali normal gifts because ebimuli bya sente babibawadde ebikiba bibawadde njagala muwe ekintu ekiri special njagala tumukolereyo oluyimba onte abeera wano he's a Ugandan abeera wano era yankubira ne tumeeting awo ku Tote Bunamwaya because nze mbeera Seguku so nava Seguku nenzija ne tumeeting awo ku Tote Bunamwaya wazimbira ddala Seguku sinaba kuzimba but James Fulana naye nga
inshallah njikuzimba. So bwajja ne tumitinga nanyinyonyola stories ze nangamba jatukolereyo mukazi wange akayimba biki bichoza kayinza kugwera mu banga ki. Ne mugamba in one day nze mbeera nkamazi. Ne one day nene nnyo musawa nga bilize mbanka maze kasitoba ng'osasudde. Ne mubu nangamba kakiza kwetagisa ki ne muterawo kino na kino kubanga yasasula full song rights zonna ziba zizze. I don't own rights ku that song. Choba teruli ku platform yange yonna sirukolerangako wadde challenge yonna wadde anything toswaddusanga ku platforms zange because it is not my song. Siru performing paka nga nyiniro ampadde olukusa olukola ekyo. So when nawandika oluyimba olwo nengenda ku studio ne voicinga ne mwerezo oluyimba na lusiima. Kati bwe balusiima actually ye yakwa story yangamba story yawo biki yampereza voice note kubana mugamba ja kunterako story yo mpulire nanyumiza story ono mwana namulaba kuvanga tukyali mu high school nga twambala bu sports bwe ya biki tuze tupambana katwina n'akaana kana kafe bakaniki neminga rasta biki kubanga daddy wa biki masape story biki so mwana bamuniki na wa rasta tata wa rasta era bamuyita tata wa rasta ye nickname abantu bonna gye bamumanyidde ko nti tata wa rasta. So nanyinyonyola story nze bwanyonyola story nentula nenjifunza nenjikolamu oluyimba. So bwe njikolamu oluyimba ne mugamba in case of any adjustments kubanga nze bwe nkola bompa project ndikola nenkuwereza bobo inacho aga ukyusamu ne tukikyusamu before nga tetunakola final. So nagamba oluyimba lulungi just ajja kwetaaga okukyusa beat edigide muko naye nga bomanyira ebyendongo binkwata mune mugamba nja kikwasaganya ekyo mpola. So saasobola kikwasaganya kyusa beat nga bwe yali ajagala ekyuse because na getting up busy ate by then naina show Saudi ngenda take nina kata nga ziri awo nyingi pressure nkwentuddeko nina okulanga show nokola kyo obudde ne bumbula obudayo mu studio naye nga birthday time yali ekyaliwo. Kati bambi problem we yagira birthday y'omukyala neeyitako ng'olimba sinalumala nga sinabaddukyusa dutuuza mu beat nga bw'ajagala ng'already siriwe Uganda. So bwe najja ate kati simanyi nange lwafuluma lutya nange simanyi lwafuluma nange nalwekanga ku TikTok nenga ate oluyimba lutuseera ne mukubira ne mugamba naye kati blood watadde oluyimba nange nina oluyimba lw'ennanga lwe bayita nsazeewo kati nga naye tamanyi lwafuluma oba yawo omukyala yeyo byamunyumira n'ata oba yaluweereza kyaliwe ndowooza bakyalibe ne balushali nga nze nange simanyi lwatuukayo lutya nze nange nalwekanga ku TikTok ngenda olaba mention ngamba iyi kaluntabuseeko ne mugamba blood kale ate watadde oluyimba nange ni mukulanga luyimba twalina okukwatagana tulirizinge ku same dates tusobola pushinga oluyimba naye oluyimba olutadde tongambyeko ongambako kale wadde gwe nnyinirwo gwe rights nangamba muganda wange nange mbadde nakubira gwe nkubuuze watadde oluyimba nga tongambye ne muganda nange simanyi lwafulumye lutya ebyaddala oluyimba olwo lwafuluma ne lutambula ne lukuba ne lukola ki naye nga kufenna ku banyinirwo teri amanyi lwafuluma lutya. Reaction y'omukyala yali etya according ku mwami bwe yakunyumiza? Teyambuulira reaction ya mukyala kubanga oluyimba olwafuluma ne lutrendingirawo ate ne nduzinga connection naye sadamu kwogera buko naye paka kati nasembayo kwogera naye awo nga mubuuza ate oluyimba lwafulumye nga sitegedde naye nangamba nange simanyi lwafulumye. Oluyimba lwe wali opromotinga? Nze siva ku plan man. I always stick to the plan. Wemba ngenda laba Alan tosobola kunkyusa timing aba Alan era time when setting nti no releasing ansazeewo nayo nenkisigazaako nengamba the good things zonna zitambula teri kisinga kwasa nsazeewo ligenda lutya nerero nsazeewo nsumulula ebyenina musawo ntuukiriza omukago nsazeewo nsukeko ku nsalo lukyali lupya yanali nva kukola video nga ngikoledde take so nga planning releasing so nenduta nalo nengamba ye kati zibeereyo bbiri. And the good thing mukama na blessing azombi zitambula ensazeewo ayina ndowooza oba emitwalo 5 ekyakukkiriza ne mukola video ya promise bwana baga ayagadde ate nze nkinako obuzibu si luyimba lwange lulwe era ezo ennyimba wakawandiika bbiri ez'abantu abakutuukirira waliwo ne luli lwe wanyumiza olwakyaliwo omulo olwa Mariam. Bantu bantuukirira nnyo seezo zokka waliwo neyantuukirira lwe nawandika olw'omwana lwaluyita Ikra enkulaba nesanyuka nenfukamira mukama ne musaba mu masanyu ne mwebaza okumpa ekirabo ekirungi ekisingayo. Abatulaba nno abasinga temukimanyi nti ebyo ebirabo bigabibwa ebyennyimba
naye byebimu ku birabo by'osobola okukolera mukyalawo oba omwanawo obaani. Kingsa alina akayimba ka Megan abasinga mukawulira naye mulaba ndowooza muwuliranga ayimbira omukyala, naye yali manager we Sam Mukasa yamugamba n'amugamba yimbirayo omwana wange akayimba, omwana we ye Megan. So Kingsa alina akayimba bakayita Megan, naye abantu it's a trend ate etandise okuzuukuka ddala. Okinkolera bulungi nnyo omuntu ng'akwadde oluyimba n'akuwa story ate okinfumbira obulungi nnyo. Liam, kijja okikoze otya okulaba nga okola ne Mimy naye nga mu njogera ennyanga olulimi olwaffe olw'abavubuka, muwala muto alabika bulungi, anyirira, naye toteekangayoko yadde ekibatu yadde ogamba nti Shamimu katono kale small like this. Actually nze muntu akola ebintu byange nga nzimba legacy. Yasaagala nnyo wano ozimba legacy. Yeah, of course nzimba brand egenda okera ku Manchester ndinge mugambe branding eyimiridde. Nze Alan nina n'abantu bennyambye nga bamusiba labanga kaba musiba manyi. Oli najja nagampandikira olima n'olumwandika free of charge nendukuwa just because oli talented. Nendukuwa nga tompadde wadde n'olwataano. Nina abantu mukama nga blessing agisiriza munze ne bafuuka abakabi out of a blue n'afuuka wakabi. Okitegera. So inzo okera ku macho kola ne Mimy seetaaga kumala musaba oba omuntu yenna mboba aba naye. So konfunire kino. Kati omulabirira kuva ku A paka ku Z. Of course nze manager. Kwasasula wasula byakyali atambula atya byonna ebyo. Yeah, of course I have to cater for that kuba muyimbi wange. Awo nno we bagambira nti endongo is sweeter than never before. Katulaba nti yamwakufaako kati golowooza ki? Nebaza webaza Mukama. Noga webale kumpa mulenzi anfaako. Mwebaza olw'okunsanza omuntu simanyi nakumanya. But he's such a good person. Banaye muntu mulungi nnyo. Kubiseemu mu ndongo muno. Ndiya mulungi. Yes, by the way, challenges ziba nyingi naddala kufa abawala. Okitegeera. So kale nebaza Mukama nti nafuna omuntu omutuufu kangambe bwentyo. Nafuna omuntu omutuufu tuli ku business. Yes. Tumininga business. Yetagamba konti munange Sam. Nedda bambi. Ne Mimy nga twogera amazima. Ebbanga lyomaze nga kale oyimba obuyimba bompolampola. Is it true naddala omuwala ali yakulaba? Is it true mu industry wana abasajja bagambira ddala abaana Sam? Nnyo. Ate bangi. Ebiseera ebisinga nno gw'otasuubira yakikola. Soko tuweyo ka scenario tomenya mannya. Nedda. Like nze kye neebaza Mukama. Saabisanga nnyo olw'ensonga. Wabisanga nnyo naye wabisanga. Anti nkugira Alan. Wabali aba management bewaŋŋambe. Mukuvaayo kwange nalina management. Eyo gye nkugambyeko. So wakati kati awo we byakyukiramu awo. Challenges ezo we nazirabirako ekitono. Kuba nze mbimanyi Mimy. Anti basooka ne bagamba ne bakufulumiza ennyimba nga 2. Kati olwokusatu tugenda okukola omusajja omugamba tukole video tugenda kukola. Oba tukoleyo limbola tugenda kukola. Ate nabasinga babeera like akikugambirawo. Abasinga takulinza teyeetooloola. Akikugambirawo you have to do this ndyoke nkukolere kino. Awo wennyini toli mwana wa mamange toli mwana waki awo wennyini nze ngenda funiramu abayimbi nga beekyanga. Era kyova olaba abawala abangu bambi bakigwamu. Gwe tewakigwamu. Mukama yannyamba ekyoto kyali yamu. Mukama yannyamba just no. Era mwebaza ku lwekyo. Kati gwe muli eri bw'oba weetunuulira Mimy ne weetunuulira bw'oti n'ogaa ku bakyala abali mu industry wano
style ya mukyala kyekkuba engeri gye branding amu n'engeri gy'akolamu ebintu bye. Sijja agamba nti ono oba ono naye abaana ba swangs bakinkolera baba brandinga bulungi. Olaba nga bali well branded. Yeah. Wow. Are you comfortable with the style of music oba tonnasalawo style ki gy'ogenda kukola? Kyemmanyi nti nsobola okukola styles ez'enjawulo. Yes. So okola styles ez'enjawulo. Sigamba nti kinze kweno oba kweno no. Yeah. Biki by'otunuulira by'ogamba nti one day buli lweneebaka bwe nti njagala mbifune mu ndongo ng'omuvubuka yenna? Of course, yeah. Ebintu bingi kubanga ndabye bangi abagifunyeemu. Kati nange njagala one day bucyenzi mbire mami wange nkole ebintu byange like nange nzimbe ngule emotoka yange biki obimanyi. Yeah, ebyamasapesape ebyo. Olinye ku nnyonyi? Yes, ninnyeko ku nnyonyi nange ngende wabweru bandabeko nga bwe balaba abalala. Yeah, like my bro. Sawa zino mwegomba just no. Kubanga kyaliko kyamaanyi. Ogamba wa. Awo. Omusabirayo yeeyongere waggulu. Yeah, by the way. Saba Mukama amwongereyo ddala. Kubanga kyakola kyamaanyi. Liam, for the first time ogenda London, ogenda UK, twakulaba bakutimbye ne chike. Yeah, man. Ne tugamba ate Liam the voice boy nagezaako kubira ba promoter be London yawo abana Uganda bonna ne mbabuuza bannange ani andabidde ku Liam nakubidde Jose agamba sinze, ne nkubira Moshi agamba sinze, ne nkubira Richmond agamba sinze, ne nkubira Jeffa nangamba siye anti B nangamba siye Mama Africa nenga kati Liam ani yamututte yayise mu kamoli ki Liam aliko na ba Nigeria soko tunyumize yuko yazza atya. Actually, UK, show ya Jandi Take. Nali Take, I think a Big Papa is recommending I share you because Big Papa yamanyi what I'm capable of. Amanyi ne chensobolo kola and the fact that alinganga chitange yandeze. Yes, yandeze mu industry no. So show Big Papa nze ya jimfadinga kubanga yankubira nangamba yo Liam chechiriwo nali Take. Ngamba waliwo show ano ye London naye bikimbale nya ogendo kikwasaganya nga Big Papa twali buzibu bonna tugenda batu actually show you ya handling not me. Big Papa ya handling ebisigadde byonna sinze. Yeah, so na connectinga ku bantu ne tukwasaganya ne twogera ne kikutuka dilo ne kutuka ne tuyamba ntikiria. Yeah. Wow. Nenga promoter mu Nigeria, promoter muzungu, promoter bana Uganda Bajita Outreach Entertainment yara kuba nene wide and see tetugena koma ku London yoka bro. Tuyina world tour. Mutuka nani? Inze Chike sofa inze Chike VJ OJ waliwo n'abayimbi abalala aba UK best. Yeah, see London yoka worldwide kubanga twakola yansi nyingi so tusokedde London tugena mu nsi ez'enjawulo nyingi. Yeah, it is a world tour. See London yokambu UK yoka. Yeah. Biki byotunulidde okukola kweno show singa owe meetings abasajja bonna bavubukawo bonna ngaye muli ku post. Yeah, of course. Nasanyuse ngero omuyimbi omulala yena kubanga nze na Chike y'omu ku bayimbi be nali ntunuulira mu bulamu bwange. And I'm like, yo, if I ever get a chance of bano guy. So bweba actually nze saamanya no at first ntingena baako ne Chike. Zenali manyisho yange boom. Era bangamba awo ne tunegotiatinga biki kati gaya malampereza atwaka nenda bako Chike. Ndumuka gwe ono Chike. Nangamba oyo Chike nyini naye tugenda beera naye biki. Ngamba ngenda kubeera ne Chike ku same stage. Ndimugamba eno show yachi. Nangamba East versus West. Ntwa ngamba kati no siri wa bulijjo. Toli wa bulijjo na. Kubanga olaba boy okugamba East versus West. Ogendo o representing East. Ningamba no kati siri wa bulijjo. So I was happy nali excited nnyo kulaba nti ngenda kubanga mbera ko ne Chike ku same stage and it is a live band show egenda kuba ya live. Yeah, so nawulire sanyu mwana ningamba. Share your show eriyo next month nga 17 June au ku Royal Regency. Yeah man. Nga 17. Yes, omwezi ogujja. So 17 oli London.
London 17th of June. Oyingirawo meka? Ngenda kuyingira ennaku z'omwezi nga 14 somewhere nga 14. Omanyi ffe twakoowa abayimbi bambi babakozesa ebintu n'olanga show naye nga toyina visa. Abayimbi bawano nze mbala nga bibakozesa ne bamuteeka ku posta naye nga visa tennafuluma. N'ogamba my sister my brother kati nga tewagenze London nti waliwo ebyatuuseewo visa yakonyemu. Bro, giragenze nzekka. Bro, I'm a big brand. I know. Nze Liam era waliwo gwe nabadde ngamba ne mugamba Liam tasobola gendamu ebintu ebityo bwe bityo. Kati kankugabe muganda wange bokeranga ku macha n'olaba nga mpandisho sho nga yeebulaaya nga njiwanise bwenti. Omanya bwe kimu kiri confirmed. What is that? Subhanallah. I go to you my lover. Mama nyabo. Bino bya ddala mwana mama. Banange mweri nze nali ngifunyeko njimanyi bwefaanana n'eri feke ensolo gitunulira nti ku ssimu nenjimanya. Wow. Era mwetegeke abantu baffe gwe nga bakuwadde empanvu. Mukama Katonda wange. Nze no tebagimpa. Gwe nga bakuwadde empanvu. Ndi big brand muganda wo. Big brand. Olabe Shamim. Mimy. I'm happy for him. Yeah. Wagirabyeko visa yo? Yeah. N'ogamba kimutima. Nengamba mukama wanje nange. Kijja kuba. Ninga ogani wange oyo. Naye bambi musajja atwali awo asabirira. Kijja kuba. Namugamba nja mutwala oyo musajja wange nja mutwala. Nze wane CRUZ exclusive kimu yatambulako. Maana kishende talina passport. Bwe buzibu bwe. Talina passport. Omugamba kola passport ayagala nze njimukolere omwana oyo Sharifu oyo gwe mulaba so yeruzo nulaki stambula naye. Naye ogani kola ku passport ebintu ebyo bibeere byangu nnyo. Avubuka mwenna ng'okimanyi oli mu entertainment bannange passport kibeere kintu ekikusooka ano. Tomanya lw'ogenda kuba naye oyinza okukubira awo. Kati mimi nina passport. Njirina mukwano. Kabuluka n'akaffe. Nkalina. Weteekateeka dda. Management enkadde yali ekuteeseteese. Da. Just no kalina. Naye malaba omuntu n'amala akulabira ano n'agamba omwana mutta. Nyonyi. N'abapromota bange ab'e Dubai awo nkiwako ebali awo bambi batera okwagala okutambuza ku baana abato bambi mutambuzeeko Mimy wange ono mumuseeko swi ajjeko e Dubai eyo abayimbiremu obuyimba bwe bwena obuyimba nga by the audios nina eziwerako kuva mu management eri ne management eno nina eziwerako like nga 10 naye nga sofa zakayitamu 2 right? Akayisaamu 2 so omuwa n'ogamba you come okitegedde so Liam nga tumaliriza mbaako ebigambo by'ogamba abantu ne Mimy ajja kubaako byagamba abantu tuve wa. Nze just njagala nnyo okubeebaza mwana for loving me most especially TikTok. Bro, nze mu kusooka bampitanga TikTok muyimbi wa TikTok like nga ngamba mwana bano bagayi story ki nede olunaku lunasooka ofulumamuko like ne okugenda Uganda mbo bangenze western eastern nendaba amaanyi gennina nengamba it is okay nze TikTok ya making and I'm proud to say nze ndi muyimbi wa TikTok and TikTok ye making kino kyendi okitegeera so njagala okusooka okwebaza mwe naba TikToker kuva ku TikTok yakatandika paka ku bonna abaatuka abakikubedda mwana mwebale kutu supporting na kwagala music waffe now always supporting us ne Uganda at large management ya Liam Voice sina bingi bya bagama naye nga kyemba mmanye naku z'omwezi nga 17 London tulieyo Royal Agency coming together with Chike, Big Papa Chaga, VJ OJ, ne band. It's going to be a live show, so don't miss it out. Mimy, the upcoming traveler. Very soon, the Mimy nkulaba ogenda tambula. Just akayimba ko tuongere kupushinga ye. Nadala girls, vera nyumba girls zao, pa TikTokers zabo. Sometimes nebola bomwana nga akoze challenge yo bannange. Ononya ku namba eno omukubirako n'omugamba thank you. Okitegeera.
ono bw'omwebaza akubira banne abagambo bambi omwana yatwebaziza bambi ya era iddu kyemmanyi abasinga musobola okunjulira ku ekyo nfuba okulaba nga mbeebaza buli omu banaye thank you so much mwebale kwagala luyimba lwange mwebale kwagala music wange mwebale kunyaniriza bulungi just not people bandaze love jesifunangako abantu banjagadde thank you so much Haji is that trending song buli omu lwebamuteerako nawuliranga okaperforminzekoko yeah how is the reception song? By the way, no, not yet. Sinaba. Liam, tonamutwalako okuperformingako no sinaba mutwalako but nfunyeko omukisa ne balubako mu big audience nendaba how people up, like abantu bali welcoming abatya ya vibe eba ya ddala. Bame njagala okuperformingako omulundi ogusooka nga wendi awo nga njagala kulaba bulabi era Liam ankubira kasimu. I want to see you perform for the very first time. Era actually oyina audio nja kukyazako programu yange yaffe tuliko yadde oyina audio nja kukyazako BBS video ejje naye ejja tusangayo kubanga eriyo ebintu embambi nandyagadde okulaba abaana abamu nga muntu okuyimba kuno si kwangu kyobula ngamba omwana ne mugamba nti bwoba ng'olina omuntu akoledde ekintu ku bwereere olaba nga kino bwe kye tulimu wano ne Liam kitwale nga gold abaana nze bajja ebyaddala mimi neŋŋaana sigaana nti lwakubanga aba talina ssente oba ayina naye sometimes abantu bano abatulaba mbabalamya amagezi njagala obba wa quality tomala gabasindikira buli kimu naye Liam bw'akubira nagamba CRUZ nyambaako ntereko muwala wange wano eba statement nene kuba ye atayinza okuba teyayina akikola okitegeera nze nayiriba Liam ŋŋanze okitegeera nga ndaba omuvubuka ali talented ng'alina akayimba ke kakadata cable ngankaaga nawuliza akayima neŋŋana ne producer wange ne mugamba there is this boy alina akayimba bakayita tata cable producer wange yali muntu ayagala ennyo music waba western aba Nigeria biki kati nga ŋŋamba nnyo but Alan you also you overbring your upcoming artists now what's that what is this singing kati nga manyi omukakasa ne mugamba bambi yeah so namwagala nnyo nze eri abantu benjagadde ku mutima nga bayimbi nga mbagadde ku Olwo kuba nali nategeera ekintu kimu nti yes nsobola okwagala Chameleon nsobola okwagala Bebe Cool nsobola okwagala Juliana nsobola okwagala maybe Rema naye ekiseera kye yajjiramu sinze namukwatirako right now nsobola omuyamba naye siina nnyo kye nsobola mugattako naate nsobola okukwata Mimy ne mulage ekkubo ne mugamba Mimy genda wano Mimy kwata wano era Mimy bw'atuuka tayinza kunneerabira Liam has never forgotten me he knows the role I've played you know buli we mukuba ne mugamba Liam mbadde njagala onkola ekintu bwe kitangamba hey papa when wa okitega such a kind of a person so bambi nawe nkusaba abantu abakuyiriddewo omubiri basiime abaana abo ba tiktokers abo okola video n'ogamba bannange mwena sobola bakubira kuba abamu ayinza n'okuba yafunye following kola oluyimba oba ebaliza mu video abamu n'obakubira aliya mwenamba abanazo n'obeebaza so that bw'ofulumya project endala bakwatirako Liam buli lwafulumya bw'ati akayimba TikTok yesooka okapushinga okitegeera Violet buli lwafulumya TikTok yesooka kuliko kabaana nga TikTok yesooka n'osanga omuyimbi nga ye ali awo ate ayina iriba ba tiktokers ayina bayiriba anasasula omu ku omu naye gwe tewabasasudde maanyi ga Mukama nakubebaza so thank you so much nze nkwagaliza mikisa myerere nsoba lwendamu ku interview nga maybe nga wakyuka njagala baddemu kulaga kano ka interview ngoga oh my god Alan temundaga naye si mu bubi naye ng'ogamba laba bwe nnaali Mukama Alan okitegeera yeah so signing out n'akayimba kaffe tuve wano Mwabe byula bisambi mubi myusa bimwe byula ngeza nkusange wa Haji subhanallah ago hati wallahi malenku kwekeyo je batakusange wala wow bannange abakyala abasiraamu abali mu kukola ku mikolo omwana ontannafuuka nnyo wa bbeeyi kale kuba ku simu yange eri wansi awo ne wamuwaayo kale emitwalo ne wegiba 3 ne wegaba 5
no supporting aina akayimba kaga subhanallah sikusange wa Haji kayimba ako ne bakazanya wali eri wallahi liya mumpera abana abe namba njagala okulaba ku mwana ono nga bamwadde ku gigs mikolo alisa aligamba CRUZ amasimu gajja kolo amasimu yo bami mbadde nja muntu supportingeko tetugaana omwana ono asobola okujja n'akuyimbira akayimba kamungo ofuluma bwoti subhanallah kokka n'agenda ate naddala ngo Haji twagaba muzanyirako anyway number booking eri +256 73 750 180 ya basobola ofuna subhanallah ogikuba bulungi netukuba omuyimbi manager jaba receiving specifically ya booking bakurashi banga ate bayinza ogikubako negwe liya mkankubulire okimanya abana bankubira nga baveyo mbiyale byenjawulo ne bambuza am I talking to Liam voice iye nzabana bankubira abawala nga banga am I talking to Liam voice anti balaba interviews etukola katukulike number yange baba bamanyi nga neddo olimba waliwo yankubira nangamba mbu njagala kula Liam voice konzo oli muyimbi nti nedda ko ye ne mugamba omwagaza ati nangamba I want him to be my husband mbu buliro yebaka akulota mbu ye afastinga n'okufastinga obere bawe kyekiroto even in my room nateekamu ebifaananyi bya Liam voice bye birimu ng'ali mu nnyonyi simanyi ng'operform nze nasangako n'omwana bampita eyo mu byalo eyo gye tuga tuli kuzungira omukyala n'aŋŋamba muwala nga ayagala meetinga Pastor Bugembe ye kyekiroto ky'ebbaawe omwana nga yakwata room ne bajindaga nga yateekamu ebifaananyi bya Pastor Bugembe mbu Pastor Bugembe tanafuna mukyala naye ye Katonda amulaga ye mwami we so people there kati ya mwana yaŋŋamba oba oganye okumpa enamba is my husband nja mufuna ne mubuuza where are you naŋŋamba ali Mbalala Western by the way I've never performed in Western genda ojavayo nga nente gogo bawadde binzijja for now njagala okubasibulira ano ALLANCRUZ gemanyaho ganabaddeko nnyo bulungi kamera Sharif Kim Shanik bonna benkola nabo musibe bulungi mweraba ku Mukisa Habo Clinic Kisaskulambiro Kasana Zone ye wali omusawo ajjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ng'agajjanjabya enkole ya Habo ayitibwa Mama Mukisa. Mama Mukisa akujjanjaba amaaso agalwadde mu ngeri yonna ne bw'obanga wagenda mu malwaliro amazungu ne bigaana ajja kubanga agawonya ng'akozesa eddagala lya Habo. Oyagala okutikira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala, computer, laptops, ebyuma by'eddwaliro, ebizigo by'abakyala, perfume n'ebirala bingi. Weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikira ebintu bye byonna. Teweetaaga kutambula kubinona, beesige babikuleetere w'oli. Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi. Olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala. Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina. Okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700 389 155 oba 0700 389 147 oba ku website www.nairocargocarrier.com. Ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America. Nairo Cargo Carrier yebireeta.